Owiny dollo nkulamusizaako munnange gye balako gy'otuusako engalo nakugamba gye buvuddeko nti munnange bagenda kutta goddako kuba wali mu lukwe wali mu bintu eby'okukyankalanya nga mwagala kujjako Museveni n'okuba nti okoze bintu bingi nnyo kulwa Museveni ng'olowooza akwagala nnyo munnange muno mw'otasibira mpale muno mw'osumulira empale nga togenda kufuka munnange bakutega omuwala omunyarwanda abadde mu judicial system omwo gw'obaddewo bakaba naye all along nga ono omuwala mission ye yali yakuwa obutwa bakuwadde obutwa olina obudde butono nnyo to inform you this today as you came out to release that video Janet was seated in the State House and she was very happy and smiling that look at this gentleman, he doesn't know that we already completed our mission of assassinating him. We Justice Owiny dollo bakuwadde obutwa oli mulambo gutambula noonya wogenda okuwandiika eddaame lyo kubanga omuwala omunyalala gw'obakanga naye mu Kampala hotels yali ku mission n'akuwa ekiwojjolo ogi n'okyonywera bulungi n'akuwa obutwa yadduka dde ali Bungereza. Nchimanyi kuoli kuno, you are watching this video. You know the truth is that you have been sleeping with this Munyarwanda woman. She was on mission. She completed her mission. She is in UK right now doing her other business, but you are completed. Further on this mission, the second person who was poisoned is Archbishop Ondama. Archbishop Ondama also, he was poisoned by some state agent, some nuns in northern Ugandans, who are the state agents working on behalf of Museveni. They work as nuns, but unfortunately, these are state agents who poisoned Archbishop Ondama. So, Archbishop Ondama, please, you need to go and check up yourself before it's too late. Because according to my reliable sources, you were poisoned by some nuns whom you work together in the northern Uganda. So mukulu Owiny dollo munnaffe otulabyeko nnyo bwentyo bye mbyogera ne munoza nti nsaaga genda weekebeze Owiny dollo emyaka ebiri mabega ne Owiny dollo naliwo ssaawa tunula mu ndabiro loba yeggwe kennyini ndowooza si yeggwe nawe weewulira nti si weggwe tunula physically wetunuulire Owiny dollo we 2 years back ne Owiny dollo wa leero ojja kulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi era bye Vietnam tolina budde buwanvu nnyo bakuwadde tribal card no gizanye nobadde tomanyi mission yaabwe bye Jacob Oulanya agenze mwamuzanyiddeko film but you too bye Vietnam. You don't have time and you can't reverse that poison. This Munyarwanda woman, after completing her mission, she went to UK. She's doing other business completely, totally. Also, you are done. You can't reverse that poison. Owedde mbibagamba mu temusoka mukalula amaaso ngente esala lolwe nomala n'otandika okukaaba kati kiwedde nze gwe nkumaze ne Bishop Ondama ne nkwada information egenda weekebere ng'obudde bukyali bakozesa omunaani omu kwabana ne bakola mu bigojo badde owereza naye yakuwa obutwabo naawe n'okola ki naawe n'ofuna obutwa kati ngenze